Inside Story Uganda, real source of political updates. Nange mwenyini nasanyuse sanyunga lindi mubanga kwegamba nga buli gwoyitako musanyufu wamagwe anko Tamale woba osanyuse gwokolotya nze nnyo sigala nga nasanyuse gwofuwe tasigala wanywedde eminwenge emeka nenywedde eminwenge 10 bulijjo onywa sigala nga simanyi kakati wali onyumiza we wali omuto bazadde bo babagaananga abantu abamu balinga bani bannakiyombekedde ne babatugaana kati nga nakyeyombekedde lwaki baba babagaana amanyi ebyalaavu biyitire badde n'abasajja bangi gwe omwana omuto bannakyeyombekedde baba bamaanyi naffe eyo ku kyalo kyaffe tulinayo kinnakyeyombekedde kyaffe bakiyita pulit kati mbunga bw'ogendayo olyayo biki bye mutalya waka amagi amasiike nange njagala nnyo amagi amasiike omugaati oguliko bata ayayayaya awo nakyeyombekedde puliti abantu tte kakati mulimu abakazi nga bannakyeyombekedde mulimu bakazi kyabalala bannamwandu bandi bannamwandu ne kafaanana ne mwanange embwa yabadde tezizidde omwana Embwa edog omanyi katonda nze ebintu abiyisa wange to change the attitude of people embwa ogiwa kiro z'ennyamaaga nene eringa nyana embwa yakutuse nga baginaaza zezewaka omwana wange German Shepherd bazita mu Europe ne bazijjamu. I want to tell you, those dogs you have were rearing were killed in Europe. Mu Europe mwalimu ebintu bibiri, mwalimu gonde mad cow. Abazungu olw'okuba bali selfish badira ennyama y'ente ne baziriisa ente. Ente zonna ezeera ku nnyama yazine wazo zaagwa eddalu mad cow. Ezo embwa German Shepherd zonna bazita mu Europe. So wano tuzesimisa tuzirabanga kyamwe. You see, the problem is this. Nze mbakolera analysis ku bintu. Embwa mo eringa kigalo kino. Ekigalo ekyo kiraba. Kyetuyingizamu nga tuyingiramu. It comes a time when everybody naye ayingizaamu. Why? Ekigalo bakireeta mu Europe. You work for 7 hours until a new person arrives. Yayina ekigalo. Somebody gamuyina ekigalo must be ewali ekigalo. There are areas where you go ebigalo babimenya. Ate bikyakola. Nkugambye n'Obama yennyini mu America waliyo case. Professor we yamusomesa mu university a black professor. Bamu ekigalo kyagenda okujjanga aliwo namba. Professor abagula enamba z'ennyumba ye ng'atamidde ne zimulema enkuba etonnya mu America n'akwata ambulera n'agikuba n'akuba ekigundi kye enamba zimulemye. Professor omwenge ne gubeera ku imaamu kwani ng'omanyirwa kimwawera emonge mu abasiraamu omwenge baali bagunywa naye waliwo imaamu eyakka wansi n'agaana nga bamuwulira afuluuta nga bamukubedde ebibo. Oyinza okutamira n'obeera mu layini z'abasiraamu. Imaamu yali akulembedde mu swala bagenda okumuwulira nga kola ki? Ecupa zonna bazikuŋŋanya gende Dubai. Baalayo omwenge yaliwo mu 1900 abasiraamu banywanga omwenge. Bagunywanga? Imaamu yakka ku ttaka nga gwamuzunziza. Omanyi omwenge ekibi kyako bwe nnywa 2 njogera ku leediyo noddamu 4 noddamu 5 nze omuntu omutamiivu ku leediyo mutegeera tayogera bintu biri chronological. Bidiringana. Ayogera tebikwatagana. Imaamu yakkayo ku ttaka. Be yali asaza nga bakigwako. Omulala n'aga nti mbongereyo laaka endala. Ne bagamba omwenge muguyole wonna we guli mugwase omwenge guli mukulu. Omulala mulaka ze tusaala yali ayagala kususaamu. Yagamba ongereyo endala ng'atamidde. Abasiraamu ne bakuŋŋaanya omwenge gwonna ne bagwasayasa gulibeera muggulu. You see vigorous. Nti toyinza kubanga oli musiraamu. Tolaba bana abasajja, tolaba abasamize. Waliwo omusamize agga nti genda oleete entula eyabulira mu owino.
amusamize basaba bita bya mwenge n'omwenge nedda mbuzi kubanga jjajja ayina okulya ne bwe kaba kakadde ssebo kasaba amagi leeta enkoko leeta amagi byonna bizamu owalubaala ayimba tebasaba ntula tayitaga nti leeta entula oba ennyanya ebyalemera mu owino kuba kulya abasomesa balina okulya vigalansi kabale nkugamba nti omwana wange embwa yabadde emulumya omuwala omukulu yagisima tusa atya nze emanyi nze ewulirwa buganga ewulirwa buganga nemanyi embwa emanyi obuganga singa najabuganga buno bukasale mundu singa najasadda embwa bagenze tebabakola bubi mu Afirika tosobola kutraininga mbwa nti emanyi bawaka nga bazitraining anti kye bakitrainingira ffe mu Afirika tulina ba relatives bangi abatakuba na simu nga bajja tesobola bamalayo bonna tuyinza bamalayo. Training of a dog is wrong. Bano ba police experts is wrong. Kati omwana wange badde temumanyi yamugobye nenyina n'avaayo ne bagikuba kuba erya kilo z'ennyama 100 buli lunaku okulira eyo ki kati eyo ki nona agikwata ku lujegere naye mukola ki emusinza amanyi babuuze n'abazikwata ku lujegere n'olujegere lukutula kilo mmeka zeeyina nyana yante ogigulira kilo 20 every day kakati that's the problem. eba y'amaanyi nnyo yamusumattuseeko ate kambabuulire bwe tuba tusoma colors naye abasoma wano batono ekivu ekyo kiraba ekivu kibayita ekivu bakiyita batya sasefly is attracted to a blue color. Ekivu bw'oba oyagala okitta oteekawo blue color. Abazungu bakola research tulaba bino byolaba ebya bbulu bye bitta ebivuko bateeka eddagala ente eyina kala zeetayagala n'embwa eyina kala zeetayagala ng'ente bwetunulira kala tugeze myufu eyinza okutwala ente eyina kala zeetayagala n'embwa eyina kala zeetayagala ebisolo birina kala zebitaagala ekivu kyagala bbulu. Nze oyo mukyala wange omukulu ente yamuwalula nga ataagimanyi yazitwala ku ttale lugoye zinamuga nti lugoye lulikuletedde ebuzibu ekyamuyamba kuba kugulu ku nkonge ne kumenyeka ente neegenda naye nga bulijjo emumanyi kala gyoyamba kala dressing. omuwala ebadde mu kala ki green embwa teyagala green kisoboka ate ffe tulina research wano embwa eyagobye omwana nayingira ne mu nnyumba neremera ku kisenge egalidde ng'abantu bonna waka bagikutte bakoze eki egoba kiri bano tebalinaako obuzibu egoba oli temulina research bamuserero bababba researchers a researcher will tell you. Kati gwe kankubuulire bano bagenda ebwenda okulaba amaziki bagala basaawa mmeka babuuze bali mu national park ng'omusana tegunnayaka ezzike terikubwa kamera eno ya kimyanso yes nemmwe abatalina research yonna abatalina research buli omu prestige wumbwa kaali fe embwa zaffe ezedda local dogs ne bwe yabanga nkambwe ennyo embwa twagiwanga emmere erimu ennumba ng'abaana bwange bembawa ku nnumba babebi mu kyogero ennumba abaana bawe ennumba okujjako abawala sibawa ku nnumba gwe walya ku nnumba si bundi obuka obuluma ennyo obukambwe ennumba ate ennumba eruma ku liiso kwokka etagetinga kwokka kati bawazaaki balume ensiri eyetololera kutu batugamba nga mu buto nti ensiri yali yagala kuwasa okutu nga mukazi okutu ne kuyigana nti ofa mangu mu nnaku 7 kati buli ensiri yetololera kutu nti nkyali mulamu nkankiriho science kyeri mu kuwa abaana ennumba abato abaana balenzi mbawa ku nnumba lwaki n'akajiiko k'omwenge omwana wange yanywa ecupa y'amafuta nga yalaba nze nnywa kanywa ku gwa ddadi
nemuga nti oyo mbatekere bwemba ninagenda badde wali abaana abato mbalekeramu entundutundu alekamu obusembe wansi omusiraamu kati ngaggwe nga tewanywa ku mwenge gwo mu buto noonya omwenge kati gukwonoona kyenabagamba nti omuntu yenna ayina olubuto aba ayina problem is a sickness is a contradiction in your body olubuto olunene is a contradiction ne bwogenda n'okola ki bye walya mu buto si byolya kati omubiri tegubimanyi basajja balaba ayina olubuto ova munna ayina olubuto nedda hamu ayina olubuto nedda ono mukwano gwaffe yagulanga ettaka edda ayina olubuto no you look at the rich people without abatayina mbuto togere ku gwe mwennyini nawe toyina lubuto nti si alina sente bazikuba ne bazitwala mukoyi yazikuba omukoyi yankuba kakati what I'm telling you nti dogs atuzejjeko embwa ze tuyina ewaka I'm telling you mu Europe bayina ekika ky'embwa kye batta ne bakimalawo olwo security tugikolere ki ate zirina mugaso balumbe wange nga tezeebase embwa bezifuuyira caliform is a human being who is important wadde bamufuuyidde caliform naye batatetenkanye naye embwa neekuba abaana ewaka omwana wange kati laba oyo yafudde oyo omwana gwezaalidde owange yabadde emulidde nti barelatives bajja kujja ewali embwa according to shadow nti embwa bwe zitabuka banoona trainer ye yajja gwezimanyi why do we use dogs we have a type of mugende mumukole research German Shepherd bazita mu Europe ne bazimalawo tezikola nkambwe ennyo bazidairuti nga balina science waabwe baziteekamu kati wazejjeko let me tell you wazigobye ewaka mu America waliyo omusajja yayina embwa ziringa 6 aliwo yeka embwa ze bebaana benga kasiri eggwanga kaakati agenda n'emikwano gi muga nti oli mu America nti ye jangwe fulasi ate bo ennyonyi ye kalinga kamunyi sino eziri wano abafaransa balina 5 eyingira e London European citizens sibya mu bya East African Community ebitatambula kakati ng'omusajja tagenda France nga tanywa mwenge nga tatamiira ennaku ezi embwa yalese akoze eki embwa yalese azigulidde tezirina kyezikola ki tewali gwe ziraba tezirina gwe zikola ki akomawo oluvannyuma lw'ennaku ezi zamulya ne zimumalawo nga tezikyamujjukira zamulya yenna yenna mutaani wange Ben yazitambuza ku ekyengerawo n'azitambuza n'akolaki ye zikolaki zimumanyi ne bwamalayo Tamale zamukyayira ddala Tamale Junior asigala mu mmotoka abeera mu mmotoka ye zamukyayira ddala ne how can dogs control family nti embwa zigaba n'abaana ewaka embwa eyajjobuzi egobe n'abaana bange embwa zikwewunyisa zajja buzi ze zisalawo nti ontumwagala ntetumwagala how can a dog determine in my family a dog to determine who should enter and who should not enter embwa nga zimanyire embwa ze twali tuli anti bazitraininga embwa ebeera n'obwongo bwa muntu wa myaka 9 embwa erikola bweti embwa eyaffe eya bulijjo ebitali bidiluted byamu embwa eboggola ng'erabye omuntu ayingira embwa naye omuntu olumala okuyingira ewaka ne mumwaniriza embwa teboggolera afuluma isirolo twalaati you there is somebody at the gate but not to choose visitors we have relatives that's one nti embwa teyinza kutrainingibwa ng'eyina beemanyi ewaka ne beetakolaki nebeetamanyi a dog was a tool of hunting okozewa kuyiga yes Abaganda balina engero nyingi ku mbwa malembo essanyu lya malembo amaziga gente era n'Abaganda wandika akatabo ti ebyobufuzi ebyekirembo waliwo abafuula abantu embwa ne babayigira sebagala yimba nti essanyu lya malembo ne kawandikamu akatabo ebyobufuzi ebyekirembo ebyembwa ayirya
nasula ku ttaka nosula ku kitanda ayirya mu kampeyini ayirya nebakukozesa akalulu olumala okugwa ne badduka nenda nawe walimbwa balinga nawe watugamba walimbwa nabaga nti anti terabaga you said your Museveni's dog wambwa ayige yeda yambuka mawe yange sajiganga mwana ngenda byolwaleero abasajja nga bali babiri batudde mu meeting ibanye byuma byange bigana ne baga nti omanyi Museveni yali tujja ku kizibu tie tomanyi nti ku Sande tetwafulumyeko akatambike tekafulumye ku luno teyatukubye ku social media oba Museveni wapi. Let me tell you, we had a problem. We did not meet with the Kankaka who interviews me on Saturday. The channel is not interrupted. Even if the channel is not do you know that at one time they are switching off my radios, my programs on radio and the TV? Did this succeed? I say man who was taking my money away. Canadian contributed the money, Museveni gave me money, other people contribute. Let me take this money for my activities. Do those activities succeed? Kakati ekyombalabye nga batudde nga beewuunya. No, my channel will remain the same. Even if you buy that channel, they did it. They went to the United States to buy that channel. They told them, you must get lawyers. They gave the lawyers $2 million to see. Yes, the court ruled in America, whatever is contained on that channel belongs to Mirundi. Is Mirundi who must remove it. Nebakoma ngo kusime bomba. Abaviridemwa. Inga baviridemwa. Nebagenda mu Chinese. The Chinese are hearing me. The Chinese gave them a system that failed. Zoom. Negana ngekiri ku Zoom. Zoom yawe basekerera mu 7 mbwa akakalika abantu mukaaga bamubba ngeyawe erika abantu 10 Zoom yawe naye nga ku center wano wali wakola ki abisabotaje nga olibo abayogera banna abajjako nayogera ne gwayagala Zoom najikuba. The Chinese embassy was embarrassed. Zoom najikuba. Somebody brought the Chinese here with the technology to destroy my machines. What happened? Nakugamba nti nali mu nyumba yange ngenda okulaba obumansuka nanjingi ngebyange bikuba omuchina bimufulu omuchina yajene dogebwa ba nanjingi ngebyange bikuba bimufulu byali byogera bitya nanjingi ebyange ne bikubanga ndaba bumansuka bwenyu do kakati nanjingi mbandi awo anti nanjingi kibuga province namba era nalaba omusajja ngazze asoko agulenda z'abantu yajja n'omukazi we are coming from nanjingi I thought it was a what? No, it's a province in China. Kendi bakubira muri seka kakati nanjingi nido kusoka ngemboke Uganda babumansuka ngedogolyo edogoti lyakuba mu China. Okay, omanya mu China bamugamba nti oli omusajja takozesa technology yokka ayina mu nebyawongo ayina amaloko ne baleeta omu China ine anti omu China yasooka baleeta omu China yasooka n'abaga nti muleeta amasimu gammwe gonna nga naaze oyo omusajja ayingira muki mu ssimu zammwe kakati kambatere muki ne kamulaani bwe kaali bakabba paundi dole $200 ne bakaweereza minisita wa ICT n'akuweereza abasajja 2 n'enkalaba nga ne bakaga nti oyo omusajja buli kyogera kyonna akiwulira akikuba ku social media. Can it be true? Do you think this man has been listening to what I sent? Yes. Oh, there's an African with this technology. Namuganti omusajja abirina ne kabagamba. When I hear him, he's angry. He speaks with a lot of anger. Let me go and see him. Akasajja kajjako kamulani ne kapanking emotoka ku National Theatre ne kajja n'akakadde ka $1 kalamba. I'm telling you,
Mulani yaleta akakadde ka dola ngayagala kampu ng'amaze obbawa dola emitwalo 12 tebazireeta naye bamuwoninga. That man has military police, he has bakanyamazi, and he is always with a hammer and a pistol. No, I've dealt with hardcore people in Nigeria everywhere. Let me go and see him. Oyo Mulani bwe yantuukako ne mugamba nti olina ssente mmeka. How much money do you have? 1 million. How much is a human being? Because I am informed. A heart is $7 million. $70,000 million. A heart. The kidneys, 70,000 each. A kidney. It's $1. Queen A. At a Suku international market. Black market. One mu Uganda. The cheapest. Oh. A kilogram of bone marrow obusomyo is $100,000. A younger girl between 16 and 24 who has not suffered any serious illness like HIV, her productive system is sold at a cost of $7 million. Brain is drilled like this man of Nansan. Oyo mufuka mu Nansan yakwananga bawala bagezi n'abaduri. Brain is drilled. Never could you selling somebody. How much money the Russians spend on keeping Iranian's brain alive? Obwongo bw'omwana omugezi babutwala. A placenta is nutritious. Abaganda kibayita omwana ow'emabega bakitwala kakati nze mbamanyi so n'omubuuza namugaa nti how much is a human being, but I brought you 1 million. Nakalaba nga kakomyewo. I'm money. Africans want money. I'm money. Ekisajja ekikulu kirooya n'akiwa dola emitwalo 10 n'akiwa n'ekipa ya wine. I want a minister. Never kali kagenda nga nkakubye nkafulumi. I understand, but the minister told me he's going to not raise Mirundi, he's going to fight Mirundi. Please go. Mirundi has incited the public, they will kill you. When go Acacia Avenue, nga nkalaba. Ebyuma byange nga bikalaba. Nga ku Acacia Avenue. Miso nge kalaba. Kati akasajja ne kagenda. Today mbalabye nga bali aba abasokozi bali aba babiri bokka mu ggwanga ne bagaa nti Museveni endowooza yamulagidde. Mwenda yayogedde n'omusajja essaawa ezi. Mwenda, if I want to play, I will play Mwenda's conversation with this man. No, Mwenda shouting at him, stop, shut up. Mwenda tamanyi musajja oyo. Mwenda humiliated the man, and whenever I see Mwenda talking to him, Mwenda yamumanyi obujozi bwe. Wabula Mwenda yayogedde ekigambo ekyanyiizizza. Mwenda yagambye omanyi munkugambye bakampa ssente emirundi eki Pulezidenti Museveni yabayamba bali babatutte mu ICC n'abawolooyawe Kalugire. ICC yatwala millions of dollars to get them off the hook. I'm telling you, abaana 4,500 Ugandan girls were killed in India alone. We are forced to sleep with drunkard men, 10 drunkard men a day. Olibo yakoma one, amakampani ge n'agaggala. This is why Nalweso manyi bbala mwayagala nnyo Nalweso. Njagala bbala mutugende wa Nalweso mwetondere. Mute. Yes. Kyogere kumpewo? Nkubuulidde. Oyagala Dr. Bala Mbarugahara akutwale mugende naye ewa fandi Nalweso omwetondere mutangane. Mukazi mukulu ate tanya n'okulangako naye bamutega omuntu nenda kalema naye musonyiramu. Why tebategeera
ne Museveni yali that's a powerful one byomuvumye bibadde binene nenga tanyanukula takwanukula ate mchala mukulu yaliwe yali giriti nite yakitegeera nalweso yategeera baana bano nalweso tasobola kukita baana 15 batirwe bweru babatunde mu organize ngalibo nkugaini naba dokita bana ba medical doctors bana 4 they try in America they try here umwana nge yangamba tibiriyo daddy were telling lies teria transferring organize ngazi jawa tiwali yali aso ne Museveni yeta sola chikiriza gagati nkubule ne gamba nje mbalabi nga batudde babiri nga baga nti omusajja ono Museveni yamulagidde oba yatusonyiye busonyi am changing okay nze mbavunana ekintu eki organic trade era kambabulire am launching that's why I wanted to make abantu banadwisa banakalema that's why you want to mend tebabirimu tebamanya baana bano nakalema yina ono kinyenya lutwe bo bali tebamanyi this business was lucrative ba mafia bakozesa ekintu kyotamanyi ne bato omwana wange ne bakola kine kanguli abatemu banziti bati bamanyi nti misonji yina kati nkugamba I'm going because I'm at the crossroad and I've sent somebody a senior person whom I know. I want to have an appointment in miaka 10 banga Museveni appointment. I want to go home. Oh, you want to you want to meet the president? Yes, I'm marching orders to go home. Omulimo gwa mwengu bamalidde ogwa organize is now Museveni who is fighting these people. Bagende mulago ne bayita council bakola kibaba gobayo misinde nibo njagala kuba akatambi nkakuba kakati if Museveni is fighting these people why should I fight kubanga chenjogedde nseko zeeki kiwulidde ekitegedde no longer by the time I fought with them abakazi 30 bali bafa mu malwaliro ngas accidents impitirivu nnyo. Okay, they had a unit at Mulago for borders okubajjamu ati abe Mulago baaganye. Museveni has empowered Mulago people and the people who were selected and sent to India to train by Muhoozi with the consultation with the president are going to arrive in 2 weeks. Kakati nkyalwana naki toyina nsonga lakyolwana sina nsonga but for me what I'm going to do kubanku gente ndi ku crossroad in 10 years Museveni has not given him a coin. I came out and supported Muhoozi thinking that my financial welfare as a family would change. Amuziza maji ati amwatisa crossroad. Can I join the opposition? They cannot trust me. Can I go back to government? No. At my age it is impossible. Chenjagala Museveni and supporting mu bintu byange byenkola. I've started an organization. Nakebedde process yonna ngeri bureaucratic. There is a bad, there is one. I'm going to start a non-government organization and I'm going to have funders. Zisifa kusento baza abasiyazi. Yes. Abana bafaayo nga nyabo abasomesa. Tugeze is a widow. Nasala okola prostitution. Abana bafaayo sente yazi. Yes. Bobaska astabanga bali yanga basoma. Yes. In COVID, the prostitutes organized themselves and they took items to send babies home under the hands of a nun. Nzabasiyazi balete sente bebazikuwa abaganda bagamba umanya abaganda bagamba abaganda bagamba nti babika ku bine banoga ensugga omuntu waba yapamye wali ensugga kadjotandikira